Honorable kati awo bannayuganda bagamba kino kyekyandibadde kikolebwa okusobola okulaba nga ddala twewala ekirwadde kino kubanga n'ebweru w'eggwanga ne wansi w'engatto bwe bati bakola naye e Uganda kino tekinnaba. So munnayuganda yandiyagadde okumanya mwenga ministry mwenga bali ku National Task Force ki kye muli mu kukola okusobola okulaba nga meeya bwali mu kikola ku gwe kennyini bwe kyandibadde kiyinza okolebwa kuba ffe tulina bunaaba mu ngalo kwesiigasiiga bwokka bwe tulina. Ekisooka kino nga meeya kyakola meeya bwali mwezo kyakola kyetwandibadde tukola wonna kubanga obulwadde buno for example butuuka ekiseera ng'abantu bawanda ku ttaka kitegeeza nti ojja kulinnya mu bikolondolwa bw'omala okubirinnyamu b'eminyira ogende n'engatto zino awaka bw'ogenda n'engatto zino awaka engatto ogenda kuziggyamu bw'omala okuzigyamu zigenda kutwala kuba obulwadde buno bujja kuba nga bumaze okutuuka awaka. So kino nga meeya kyakola kyetukati ye level gye twagala okuddako naye era amawanga gano ge mukirabamu bw'osanga eggwanga nga baligamba nti mulimu abalwadde 10,000 odde kitegeeza nti mu buli bantu 10 b'oyisa mulimu omulwadde mulimu akolola n'awanda ku ttaka mulimu akolola n'akola ki mulimu gwe wayiseeko kati bino bagamba bino ebayisimula muntu n'ateeka wano n'ayasimulira wano kitegeeza omwasi guno saawa yonna ate omulala ayinza okubakoonyeeko ate ekikozesa kino obulwadde buno first of all ku lugoye bumalamu ennaku 8 singa obwasimula wano emyana gibeera wano gimala ennaku 8 nga tekannafa bw'abanga omuntu yakolondodde awantu n'olinnyawo kati kino bwe kibeera nga kiri ku makaago oba ku ddwaliro nga kati tugenda tutandika kino ensonga eno tugenda tutandikira kati ku basawo kuba abasawo baffe tuyinza okuba tusobola bakuumira bonna ku ddwaliro ne twagala omusawo nga tannayingira ku makya eddwaliro nga tumufuuyira yenna. So this is our next stop and this is a medical program kati gye tuliko era twatandise okufuna abantu batuwadde amabomba waliwo kampani emu yatuwadde ebomba eziri za pressure yatuwadde ebomba 4 naye tusuubira mu komiti yaffe tugenda kugula amabomba okuba nti gabeera we gali nti omuntu okujjabo oti bakufuuyira wenna ne wansi w'engatto kubanga eno transmission bw'ojjana obulwadde kati bwe nninnya emmotoka nga bugendde ku ngatto mbwongerayo okubutambuza but it's a proper thing. Tweyanzizza Honorable Minister.